Abatuuze b'Ebbuto Bweyogerere mu ggombolola y'ekira basiibye ku bunkenke oluvannyuma lw'okusanga ekiteeberezebwa okuba bbomu nga kyaziikibwa mu ttaka era bannaabwe ababadde basima omusingi okuzimba ekikomera ky'essomero lya Luyanzi Secondary School be bakiguddeko nga bawonedde watono okufa. Tubadde nga tusima omusingi gw'ekikomera naye kati mu kuba nga tusima ffe twekanze bwekanzi nga olio atakudde naye abadde takimanyi nti kikino kati olukitadde waggulu omu ffe n'agamba eyo bbomu yakumbi lwaki tewali akimanyi lwa ffenna tukyekanze nti oli olusenyi abadde asena ettaka amaze kiteeka wali kati omu ffe n'agamba eyo bbomu. Ekintu kino kibaddeko engeri y'obutalavu ekiraga nti kibadde kimazeewo akabanga akawererako ddala mu nfaanana yaakyo yonna. Kusinziira nga bwe nkiraba erabika emazeewo akabanga era kaba nga omanyi ebintu by'edda yasuulibwawo neerabirwawo kati ebyembeera ettaka ne ligigendako nebeerawo kati engeri badde basima omusingi oteekawo ekizimbe kwe kugigwako nga basima omusingi kati esaano tusigaddemu okutya era tukyatya paka nga bagijjeewawo weeri tudde mu nnomu yaffe n'essaawa zino buli omu akyali ku bunkenke akyatya okuba nti ekyaliwo tennaba kuggibwa. Ababadde basima omusingi guno bategeezezza nti waliwo munnaabwe abadde ayoola ettaka okuva mu musingi nga yakiseneddemu era bwe batyo bakubidde poliisi y'ekitundu n'etuuka oluvannyuma nayo eyisa abakugu abalina obumanyirivu ku bintu nga bino oluvannyuma bakizudde nti eno ebadde bbomu. Poliisi wano weesinzidde n'ekubiriza abantu ba bulijjo okubeera abeegendereza naddala ku bintu bye batategeera nga bagibagulizaako bwe baba nga balina kye balabye kyonna. Waliwo abantu abadde basima omusingi abazudde ekintu ekiteebereza okubeera bbomu nabo ne bategeeza ku bakugu okuba bbomu squad abazze ne bakakasa nti bino bye bisigalira by'entalo ezayindira wano mu Kampala n'ebitundu ebiriraanye era ne basobola okuba nti no bakajjawo kabadde kantu kamu ne basobola okuba nti no bakaabiza ebbali nga tiwali bulabe butuusiddwa ku muntu yenna. So twongera okusaba abantu okubeera abeegendereza bwe balabye ebintu nga bino bakole ekisaanidde okutegeeza ku bakugu basobola okuba nti babijjawo obutalumya muntu yenna. Mu bitundu bingi waliwo ebisigalira ku byakozesebwa mu ntalo ebisinganibwa mu bifo eby'enjawulo era ebimu bisse abantu naddala abaana abato ababikozesa mu butamanya. Mark Jackson Kasule ne Letitia Mugoya, BBSKATI, Ageesigika. Obwakabaka bwa Buganda bwakwongera okukolagana n'obukulembeze bw'ensikirano mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okulaba nga bongera amaanyi ssaako n'enkulaakulana y'eggwanga n'abantu